olwaleero tukoze ekikwekweto wamu ne ebitongole ebirala ebikuumaddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri ekamwocha nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba ntibadde babikoleramu ebintu ebitakirizibwa mu mateeka, era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda, era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.